abayono na NRM abavuka abafene batuvaako ne bagenda nja kulumba aba opposition abafere olina dda ku radio ate mmbawo emikisa ku radio olina agenda n'amanya nja genda kumulengera nfere nja genda nonye tata Nabumba nja genda nonye big brother nfere tayinza wadde ogenda kufula parliament osabira constituency y'embuzi naye addawa njogera ali mu corridor ya parliament mubawo omukisa okufeera bannayuganda mbumperera abaana be nkaaga egundi nga talina mwana n'ogwo gwaweerera nakasike south ntunuulidde ebintu biringa ebi kisooka ndiwo NRM naye abekyayisizza abaana bafaawo boolaba mu nuupu abwe mulina baabamu gabbi galimu NRM yange njagala ngakole bwe nti ekyo nkikubuulira ababbi abali mu NRM bonna waliwo bangi abafera abaana emirimu abali mu district system ababba ez'enguudo ababba abenjogeddeko ez'eddwaliro abajja ne babba ssente ew'essalaawo ne bafera abafere bonna ngenda kubalabisa Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Webale nnyo webali eddala tulaba oli ku Big Brother Uganda. Manya ne Devozi nze Big Bro Jamal ow'Nakaseke. Kalyesuubula Benjamin ye mumanyi ndi ku kyalo gye ngwiridde ku munywanyi Kasoma Joshua etumumanyi nga Kasoma naye ate tuli awo ne twegwako ne ngamba waayi kamuyiseemuko eggaali tulabe simanyi leero baana mpayoko ku ssente kubanga baaba waliwo ekiyimba producer kye bagamba simanyi oba baana kyaba kiyimba sente nazifuna omujjukira omusajja oyo so bamundeterako ku lediyo eyo omwana oyo mwerabidde naye luyimba lulungi kale nja kubanyumiza bw'anaaba nga alina kyatuwadde ugamba te baaba kiki ekiriwo bukyanandika kutegeera oli muntu wa yero naye singa basobola okusala omusaayi ogwo mwandivuddemu yero naye baaba gwo gwagaana era bw'oddako Muzeeyi Museveni nze nzirako mu Uganda yonna ayagala inale awo takubyewo nnyo abantu bagiryamu buli kwagala kubba bubbi nakola ki musajja ono ale nakulaba waliwo Muzeeyi Museveni nze nzirako mu kwagala NRM naye mu byofunayo lwaki tokera ku makyano kale n'otuwaako buwifa abaasomako naawe batambulako naawe abakuzeeko naawe tujja kulya nja kutwalewo omukulu omukulu bantwala Wakyagulanyi naawe nja kutwalako entebe yangumulo kati ali awo agamba ojja kuntwalawo nja kutwalako entebe Honorable Rose namanya nja nkutumiddeko ne Honorable Najjuma ne Honorable Arani Honorable Lutamaguzi Honorable Nakawooya Honorable Nakalema Meya Musimbago Chairman Migadde
waliwo gwendeseeyo chairman komu mayor waswataddewo chairman honorable ono waawo ono w'Nakaseke North yani ono honorable Nyongole honorable Nyongole oyo no simulabangako oyo yali tanjagalira ddala naye ajja kunjagala ajja kakibwa mwena temuli bainalemu tuli beenalemu anti muli musupa ne lejjulo kati yaliwa yange supa yange supa omusajja ono NRM yenze gwamanya gwe NRM ajiwulira NRM yenze producer ono ajiwulira Nakaseke omanyi Nakaseke bali Nakaseke omanyi Nakaseke kituufu kiri nti tufe tukyalimu abakosebwa abakowa NRM fe mwetuli naffe okitegeera naye ate oli musajja muzibu nnyo ebbanga lyonna omuntu kamera gwe zitunulamu bweki nagamba ogambye otya NRM yeggwe NRM bw'ojjako President National Resistance Movement bw'ojjako President Museveni nze nzirako okujagala naye wagisanga busanzi waliwo abagitandikawo bagikoowa era ndina mu record sebo oli mbulira yali agenze omulale wa mwami Kyagulanyi ngali mu yero n'atuula emagere wagendera mu yero namugamba sijjaako yero wange tugenda kunyumya bya ndi mu yero era nengisigalamu ne munyumya ne tunyumya ne tumala essaawa nga 3 nga tunyumya oli otya yendi Nakaseke kubanga fe tuyitamu nga tunoonya mawulire bwemba ku kipakasi kyange eyo ekibuko nenzi nawulira abakusindika ekibuko nja kujjayo ngenda kujjayo sigala kwendeka mu mafuta teweeraliikirira muli mu ssente kwata emitwalo 5 pa mafuta producer awosiwa miliyoni wala miliyoni yoso ayo miliyoni eyo kavuga eri abuganda wange lutamaguzi je nalaba avuga moroka simanyi akawombi kamu n'ekitundu simanyi eri awo ba Ford ndogendo vuga hizo zinyo lutamaguzi avuga Ford lutamaguzi ayina sente namulaba ne Ford balina sente Ford ya sente eri milioni 8 ku kawombi 8 lukaaga awo zidi awo simuwayiriza ojja mubuuza gwe musinga kati yoze mu parliament sente ngafuna nyingi bozi bafuna meka 5 bafuna sente nze nvuga kigundi kyange kiyipusamu kyange nvuga kya miliyoni 4 era sebo bw'oba gwe toyina nkwata ontwale ewawona lebonna mayanja alina sente bino bintu byokola bya ggwanga lwakuba nze ndi wa Nuupu era Kyagulanyi gwe nzikiririzaamu naye mulina okunnyonnyola ennyo anti kati obuzibu obuliwo bwe nakutwala ewawona lebonna mayanja oba Hajati Namyalo oba Honorable Minister Babalanda onagenda okuvaayo ngo olyaganaga aleka ontiisa nga wogambye olina kyensoose nti Nuupu ano NRM President Museveni bw'avaako engeri gy'ojagalamu simanyi naye nange bwenjagalamu Kyagulanyi kati waliwo kubanga mulina okunnyonnyola ennyo oba munannyonnyola mutya simanyi naye ntwala kuba sirina mmotoka siri bulungi mmotoka emiliyoni 4 tebeera mmotoka tusobola ogifuna tuteekako nti Jamal ne tuteekako wali akafaananyi ka muzimu Joshua lutandika bintu ebyo tojja kuntwala nja kusigala ina Nakaseke ne bwe tutakuwa zino essaati ne tutakuwa baleti yaffe eya yero emmotoka number plate nebanga eri specialized Jamal Museveni 2026 temuyinayo omuntu mulala gwe musobola kuleeta 226 tubalina muzeeyi lwaki muzeeyi temumuleka n'awummula kale mumuweemuko ku space awummule bakulonde bakuwadde option nti kale ekibiina kisazeewo oyise mu kakuŋŋunta kasoma Joshua waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti omusajja takola myaka naye akola ki ndowooza mu birowoozo ati President Museveni tukyamwetaaga wano
ate kati wemba kati wano nga njogeranga nga sogeranga RDC nga njogeranga oba munabya ofuzo wena Kaseke ate President Museveni nze nganze wena Kaseke nze nganze omwana wo mulanyi twina oli mwana wa mulwanyi President Museveni ya China bya Yino kole na Kaseke sigenda bibanja mulala yini nina bibanja President wange Museveni omula bakatutandise ekyo kukyusaamu Mr. RDC ekyo kukyusaamu kibeera kirala nti newe baba bakyusizaamu bye twagala okole na Kaseke basobola okubikola government ebezze basobola naye ngemba ngenze muzaala ngenze mukuzanya zaala ayinza obutaba sure nganze akolya President Museveni gwe manyi yeka yanyinza tukiriza na Kaseke gwe nyinza okuwandikira ne mugamba kino ne kino ne kino ne kino. Big Brother Uganda ndine Kasoma Joshua tuli na Kaseke nze Jamalu owe na Kaseke ndi na Kaseke naye tugenda kukuba freestyle ono muganda wange sinatuuka nnyo mu kale eyo RDC naye sinatuuka nnyo kubanga era mugamba Joshua jangu kubanga n'emyaka era mugamba jangu naye wulirize ebigambo bye bana Uganda njagala obakakase naddala abantu be Nakaseke aba Greater Luweero tugenda kwogera ku bintu ebya Nakaseke strictly ne wankubadde bijja kukonamuko ngenda kuba wano njagala mbulire ku bintu bye Nakaseke nze nga wembitegeera nzaliddwa mwensomedde ne nandamu katono okufuna obugizi obusingawo nkoleddemukko nga nkolera mu Nnira Electoral Commission mbadde mukulembeze w'abavubuka nga soko mbuliremukko kuva wansi wali mu kutandika okuyingira ebyobufuzi ebyobufuzi wabiyingira nga sinabi of course obimanyi twajjanga kwesimbawo biki ebyo naye nga tunaba kubeera serious nyuma bega ddala kakati nze natandika ebyobufuzi mu 2000 omanyi before Lutamaguzo ojjukira bulungi mubaka kye yaliko kwaliko Honorable Mbuga okimanyi najjawo ko nenzijanga omubaka wa parliament ne nangira nti ngenda kwesimbawo awo nga yakavaawo awo that is emyaka 15 emabega awo nali mu bitabo neera nga mwendi mu politics wawa kati oyingira otumaliza okusoma oyingira ebyokutandika okuba nti kati oli mukulembeze w'abavubuka diploma yange mu 2008 nenyingira politics wawa no mu 2011 nga ssente bw'abavubuka ow'eggombolo eno yennyini ye Nakaseke nengenda ku executive ya Nakaseke district ey'abavubuka manze nkola ebyemizannyo nenkola nempambana nga bwenkola n'ebirala kubanga waliwo nabeerera awo nga ate nina ekicuba kyange kyenkola mu Electoral Commission nga wabeererawa nabeerera ssente bw'abavubuka ate nga n'ekicuba byenkola mu Electoral Commission then nenvaawo 2014 nengenda nenkola mu Nnira mu Ndagamuntu nga nkola mu Gombola y'ewa Kyato Butalangu ngenda nenkola registration y'abaana abasomero Lubaga division watuukayo natuukayo nakolayo registration of landers twagikola 2017 kati 2015 ate nengenda ku lukiiko olw'abavubuka olwa NRM olukulembera Nakaseke ate era awo mu kiseera ekyo 2017-2018 actually okuva mu mbadde political activist okuva 2011 to date akati nentandika 2018 nentandika okukola ne Honorable Rose Namanya Nsirika 2018 nga aidwe netutambula Honorable Rose yakuleeta mu bintu by'obufuzi ennyo ebya serious ebiri serious Honorable Namayanja yanyambako kumpa guidance n'okunnuŋŋamya naye nze mu byobufuzi nze neereeta tewali yakuleeta wabula bwawajja okujja mu byobufuzi 2011 era Honorable Namayanja yali MP w'abakyala atwala district yaki eya Nakaseke yali emaze otongezebwawo Nakaseke emazeewo bbanga kiye as a district like nga tunaba kwetonga nga twetongola ku Luweero already Honorable
naye ye yaliko yali omubaka wa parliament kakati 2011 kwajukira twalonda Honorable Rose Namanya Nsereko ne tulonda ne Honorable Sempalambuga be bayitamu wadenze ku ebiseera ebyo mu kalulu mu constituency wano nze nali mpagira omwe bali mutaka bembula Ismail oba yadda wasimani kwesito munoonyako yali we nakaseke yalina okunoonya namunoonyeza akalulu teyansasula munoonyeza Okay, Joshua, otandise okubeera PA wa Honorable Rose Namayanja mu 2018 n'ojja 2019 okuba twakulaba nnyo wali so active mu kalulu ka 2021 aka President Museveni naddala mu Greater Luweero. Kyetutategeera oba appointment wajijja wa Honorable Rose Namayanja, wajijja wa President Yoweri Kaguta Museveni, akakiiko k'ebyokulonda, wajijja mu kakiiko ka NRM like ku secretariat uje wajijja oba wakolanga gwe munnabyafuzi n'ogamba nti nze njagala ekibiina kyange wano President Museveni kankole wano ne wano kwatu wakulabanga eno ne tukulaba eno kakati nze kiringa nina muganda wange omwe yambuuza nti RDC nga sinnakulaba mu gistroke si nina appointment letter kati the president appointment letter gwe mulimu gistroke si kyeki zine motoka zaffe double cabinet ziliko yugi stroke si kati fe RDC abamu tunazifuna naye kati omuyambuuza nga sikulaba olabikanga oba ebintu tusibitegeera bulungi ne mugamba omulimu si emmotoka appointment letter y'emmotoka nfuna n'akasala akatono ate Honorable Namayanja yanconnectinga ku secretariat era nga mpa assignments ez'enjawulo ezimu nga ziva direct ewa president via Honorable Namayanja n'azimpa nenzikola successfully bangi baamubba wano nga abatuma ne bakola ki bangi nga bw'omanyi mu kibiina kyonna eky'ebyobufuzi mubaamu obuvuyovuyo ba Mafia so ba Mafia bangi otuuka otya ku kino okyokuba nti PA okikoze bulungi kale obadde wa gundi omuyambyeko mu 2021 otuuka otya kubanga yatuuka okuleeta ba RDC kuba tulaba generation eno eyaffe eriko nnyo abavubuka ba RDC luli nga kyali baali bakadde naye otuuka otya okubeera nga kati olwaleero oli RDC bakulonda okuba RDC kubanga basooka ne bakutwala eggomba ne bakugjayo ne bakuzza ekibugu nze kyemmanyi ntobye era kintu kimu kyennyinza okwogera nti President Museveni yeebale kunsiima olw'ebyo bye nkoledde NRM ebbanga lino lyonna political career yange yonna political journey yange yonna nwanye entalo mu NRM naye ng'olwana olutalo nga tolina fixed salary nti nsasula kino bwe kiti newe gambidde nti nali ewa Honorable Namayanja Honorable Namayanja yali ansasula nga muntu ng'omuntu so kaakati omulimu gwe naakasooka okufuna okuva eri President Museveni nga nsiima olw'ebyo ebirungi bye nkoledde NRM naye ng'omuntu nampa nampa okumukiikirira eggomba mu Gwokusatu ng'ennaku z'omwezi zaali oba 24 n'ensooka eggomba kati n'enzira ekibuku tegeeza ntuuyo zange kutoba nkoze bingi obimanyi nkoze bingi Big Brother Uganda webale kutulaba ndi ne Kasoma Joshua tuli Nakaseke eno kati otera okujjayoko n'olyoka kubanga kibuku we bakujja eggomba n'ogenda eggomba ovaayo ddi eggomba navaayo mu mwezi gw'omunaana wakavaayo navaayo mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde 2 okay eno wezezaayo omwaka kati ngenda ekibuku baatugamba mbu ekyakujjisa eggomba wali olwanagana ne ba Mafia wali okuba nnyo ebintu by'ettaka ng'oyingidde nnyo mu bintu by'emataka ng'ate banno aba NRM b'olwanyisa
mu byobufuzi bya Uganda nze kasoma Joshua Zaki omuntu gwe mmanyi gusinza kulwanyisa naye gusinza kera ne lutala alyogo President Museveni teri mulala gusinza kulwana naye mu mbeera mmeka biri naddala ng'obbi abantu ona bulungi okumpanyiza olidde enguzi bigwa mu ttulu bali erimu obanga olumbye personality yange ng'omuntu nwana nawe era nwanye entalo ennakasi nwanye entalo nwanye n'agabbi gangi Nakaseke genda wali ku district olira abampanda olusi nwanye bangi ne baloga bampaako ku butwa awo nga tuvudde mu covid nga bompera mu district muno waliwo sente genosale ze yatuwa nakasike wano noonya akalulu zaali $5,800 nagagabbira ne gazigira nga bagantenkanya gatya naye mukama nannyamba nabo nembusimatuka so nkoze bingi naye nza okulwanyisa mafia ekyo sikiina mu buzibu era bwe mba sina lutalo lwennana lwa byabufuzi mpulira obuzibu njagala okuba nga ninawo olutalo lwennwana ngaba NRM banno bonna buli nze buli akola ekitali kituufu oba tosuula kibiina kyammwe gwe sooka weebuuze maze mu byobufuzi kati emyaka giri 12 genda okebere reputation yange no politics genda waliwo anagamba nti Zaake yanziba nti oba Zaake yawemula oba Zaake yakola ki ngezezzaako okukuuma erinnya lyange I have a legacy to move so kakati omuntu yenna akyanga kirwaki nwanagana nnyo n'abantu abakyankalanyizza ennyo NRM mulaba abavubuka abafa abali mu Nuupu era ky'oba olaba nze njagala nnyo babeera okumpi gano agabbi agali mu kibiina kyaffe ge gamu kugabaleetedde okuva mu kibiina abaana bangi batunulidde embeera n'agamba ino embeera sobola gikoleramu naye ng'olaba waliwo kiriiki y'abamaafiya eri awo kukumpanya kuteega kubba kati bw'oba otuuse ku mbeera okuba nti no bakuwadde obutwa naawe bakulumbagana olwedde nga balese batuuse n'okuba nti ogamba nti n'okukukyusakyusa oba oli awo twawulira mbu n'okukukyusakyusa okujja eggombo okuteeka eri lwakulwanagana n'aba NRM Mafia abali mu gundi bwe tolaba nti no biyinza okwonoonera omulimu gwe President Museveni gwe yakuwa kasitamba nga ndi ku mazima nazaalibwa ndi RDC kasitamba nga ndi ku mazima nze kyenfa kankubuleko kino jjajjange Joshua Serufusa Zaake yali Kangaawo ewa Bulemeezi yakuuma ligase yakola byakoze n'akola ki taata wange Ssebwase Kibengo yali ku lukiiko lwali lukulembera essaza ly'e Nakaseke ebiseera ebyo nga tewali gano magombolola naye yaleka ligase ye mukama n'akola ki n'amutwala kati nange nfa kukuuma ligase yange ng'omuntu entalo z'ennwana zonna gwe gyewegendereze teri yampangudde lutalo wano Nakaseke teri ne bwe bampa obwala ddisi waliwo yalwana ennyo n'akuba essibu akole gundi biripooti ebitalina makulu bwe nakyalako ewa Honorable Kyagulanyi omubuuzaako omuvuka munnange n'akola biripooti simanyi biki naye waliwo mukwano gwange omu wa Iso yamugamba naye gw'oliko omanyi nti bwe bakoze akalulu ka muzeeyi kumpa ebisanja nga jjukira twatandika twalina Ssekabira oyo Ssekabira wamu Ssekabira Dennis natandika naye ebyobufuzi wano ebyobufuzi ebiri kati jjukira mbitandika mu 2011 akalulu kenzijukira Ssekabira ke yali yawangula Ssengonzi Lutamaguzi Ssekabira Dennis yawangula Ssengonzi mu kamyufu Honorable Ssekabira najjanga flag bearer we NRM Dr. Ssengonzi najja ku independent ne Honorable Ssempalambuga n'akoma ku independent then Lutamaguzi naye najja ku DP Lutamaguzi kwe kutuwangula kati akalulu ako natandikiramu nnyo nalwana entalo nnyingi n'abantu nagatta abantu bangi obwongo bwe nti ne mbayiwa mu kamyufu nga tulina Ssekabira oyo
Sekabera nakulekayo mu NRM ye nagenda mu nopo nagenda byofuzi webiti ofuna mu kwesika kona lwachinze sigoberera Muganda wange kubanga already kati ye mubaka wa parliament atera n'abantu akyayinamu ali mu kibiina ekyagalwa. That's what okugamba nakugambye bujjako President Museveni nzaddako okwagala NRM ebisigaye toyagala mmanyi saagala kumanya ebira Katonda ajja bimba eri President Museveni abimpadde kati ndi mubaka wa president naye nga kitutte ebbanga obeera president kitutte ebbanga nze NRM njagala ng'omuntu ate era ngikoledde bingi nti bana bakulwanyisa bo balwana bamala budde oba mwine entalo zammwe endala tezibulamu ng'omuntu yenna olaba naawaka wabawo olutalo ng'olina mukyalawo olina abaana bo nga mwine entalo zammwe ne zidda ku kyalo nakwo obaako n'entalo omuntu yenna ng'otegeera ne zidda at all levels n'abaana abasoma bana entalo ku ssomero kati ate ffe abali mu politics olina okuba n'entalo z'olwana naye ekikulu kwe kubanga olutalo lw'olwana lulina amakulu ng'ate oli ku sayidi entuufu ekyo kintu kikulu nnyo olutalo lw'olwana lulina okuba n'amakulu nga lulina content nti tulaba kyalwanirira ate ng'oli ku sayidi ntuufu. Kasoma Joshua tugendagendako mu ebintu bya primaries engeri gye mwalondamu kubanga mwalimu okubbira kungi sente mwayiwamu nnyingi mulimu sente za muyiwa musolo ze muyiwa mu bintu ebyo webityo otangaza eggwanga kyali kitya kati ninyo kanzye Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwe katwe okumpi ne dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko nsaba okutegeeza nti primaries za NRM nga bomboziza ng'ebibiina ebirala byonna kimanyi ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kirina okuba ne primaries okusengejja abagenda okukwata bendera zaabyo ku levels ez'enjawulo neero si ze tugenda okulonda buli kibiina kirina okukola primaries okulaba nga baleeta ba flag bearers baabwe onfuna bulungi kaakati ekyawula nti NRM mass party ffe party esinga okuba ennene wano mu East Africa kati buli kye tukola olaba primaries z'oyogeddeko primaries we zaabeererawo party ya Raila Odinga ssebo nga nnene ffe nze mmanyi NRM sobola ne Kenya banyumira nnyo politics waffe wano olowooza lwaki president wange Museveni bwe yagenze bamuyita father of this region olowooza lwaki party ya Nuupu nga nnene ekyali bwe kiba nga kivulu they are curtain raisers baffe b'NRM lumu ojja kwewuunya okuba ng'oyitamu kaŋŋamba ova kituuma oyita ekapeeka osanga omusajja wa Nuupu ng'ayambadde ate obukofiira nga naye akyusizza ng'ava wa genosale webuuza aliva kukikolayo ki bakimangayo ki politics mulaba edduka bakimayo oti yaje bakimayo sente ye abeerayo genosale ali yayita buyisi aba opposition abasaba appointment like any other Ugandan like any other person ne bava mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga ne bamusinkana ng'omuntu n'abawa kati mu primaries tukola primaries n'ekyo olina okumanya NRM bwe tuba mu primaries bye biba mu mawulire tebayo mawulire malala mu byabufuzi tuwamba amawulire gonna ekirala si ssente ya muwi wa musolo wabula ekibiina kimaze mu bukulembeze emyaka ameka ana kyogamba tulina ssente ng'ekibiina kutambuza primaries ekirala n'ababaka abamu aba opposition baba balina be bawagira mu kamyufu nga awagiro wa NRM yaba ayitamu kati walaba muganda wange Lutamaguzi nga awagira Athan Kalungu ali akamyufu
Era wagira ata. Kati ye honorable Tamaguzi byalina byali bikwatirako. Yawagira bandi badenga tuli eno yani badda asirika busirisi. Bandi badenga tuli mu primaries za fenga go nawo oli eri mu DPO oba NUP. Era kye tulwakyo twafuna challenge omulundi ogwaggwa nti registers zaffe zaali mu obuzibu ez'NRM. Zaali infiltrated ne mubaamu twagenda mu bumyufu nene opposition balonda obumyufu n'abo opposition balonda primary. Kati ffe twakola twabaleka batwagala nsasagge nze katwano nze nali nkulira operations za mwami nserekeza Nakaseke South kubanga nalina assignments za president nenga za Gweta Lwero yonna nga nineza Nakaseke nalina assignments nyingi nensobola okuwa ekifaananyi ekituufu ekya primaries nti ye political activity mu NRM ekyasinze okuteeka eggwanga Uganda ku bunkenke n'aba opposition abayina gwawagira ng'ayina gwati okufeesinga mu generation. Kati in that case honorable Tamaguzi muganda wange yali awagira athankalu ng'ate ansereko. That is politics. Big Brother Uganda we bale kutulaba n'okutugoberera bamuyita Kasoma Joshua njogera ne Kasoma Joshua zaake munnabyabufuzi atali RDC era tulina Kaseke gye tusinzidde mu ddwaniro. Nakaseke we wayita government eri mu buyinza nga bwe ntera okukyogera ennyo bwe mba ku social media nti Mekka nayo bagifeeko esobole okubeera nga yeeyagaza kubanga kati mulimu n'abalwanyi be beerabira nga taata wange mulwanyi naye baamwerabira era ekyo simanyi oba Namanja akimanyi kati tebula bagamba kakita bulamu waliwo obutonotono obubulamu naye nga okusinga kivudde ku bakulembeze entalo abakulembeze baffe abayenale mbokka abakulembeze generali mu kiti kyonna kyagwamu nga mukulembeze tulinayo abakulembeze kati nga mu wingi y'abalwanyi tolowooza nti buli veterani w'NRM tolowooza nti obukiiko obukulira abaveterani abalwanyi bonna b'NRM ne waliwo ababadde nga balya ssente z'abalwanyi nga weesanga nga sina mulwanyi kati wabaddewo ebbanga liweze nga waliwo bano abatwala amagombolola abakulira abalwanyi ku magombolola kuleve ey'amagombolola abo ngaddira mu kifo ky'okuteekawo abalwanyi abatuufu n'awandiikamu abaana be n'empewo ne babba. Naye ekirungi twakola gundi yaffe ripooti yaffe nze nagikola via honorable Namayanja nenda nenjikola somewhere neeyita mu neetuuka ku president ne bamanya ekigenda mu maaso. So saagala abantu b'e Nakaseke bagambe nti president afudde ku balwanyi. Owulira bangi abacomplaining nti president afudde ku Nakaseke. Bameka bawulira nga bagamba nti nfunye kino. President Museveni alina muno be yawa amabaati, alina be yawa ssente enkalu, alina be yazimbira amayumba, alina baweedde ne bamala university. Wakawulira bameka nga ajja n'awa testimony n'awa obujulizi n'agamba president Museveni ye yamperera. Nakati alinamu abaana b'abalwanyi baweerera. Kyova olaba General Sani Musale yagenda okulaba ebintu by'abalwanyi bimutamye. Abalwanyi bimutamye n'ayita abaana baabazirwanako. Ne tukola ekibiina kye bayita Frontliners of Bulemeezi Agribusiness Community Association Babuka. Ne tukikola ekapeeka. Ng'alaba omulwanyi azze leero n'afuna obukadde 10 ogenda omulira ku kyalo ng'ate yawanda omuliro. Talina kye yali afuna. Gw'owulira bameka abajjana nga bannange neebaza nnyo president okumpeerera abaana, nkwebaza nnyo president okungulira amabaati g'ennyumba, nkwebaza nnyo president wakawulira bameka abawa testimony. Ate abantu baffe concentration jjukira ekyo ndowooza action ne mu media kirinomu nti ekintu ekyewuunyisa oba ekyesittaza kyattractinga nnyo abantu. Okitegeera kati oli ayinza okujja kizibu omuwa obudde mu media houses ez'enjawulo atestifyinge ku birungi president Museveni byakoze. Wabula media houses zonna ziwa nnyo obudde abo abalina bye boogera nga byewuunyisa biwalaala amatu. So alina akoze bingi. Joshua tuddeko e Nakaseke wennyini wano mu bintu by'obufuzi.
of course oyina okusoomozebwa kw'osanze gwe nga gwe ky'okuyingira nga bw'ogamba oli mu kulwanagana n'aba Mafia ate era owera okuddamu okubaliisa akakanja kasita abeera nga mubbi. Nakaseke etambula bwali twali tukyalimu nga tukyasoma ng'ekituufu kiri nti nga amakubo ago nga tusobola kulaba nga mulimu bukubo obuyitamu. Ennaku ezo nawulira abaasitema mu town council tugenda waliwo ebyalo bimu ebyadda mu town council birala ne bivaayo ne bidda mu magombolola. Waliwo enkyukakyuka nnyingi ezizzeemu naye nga mmwe bannabyabufuzi abali mu gavumenti eno etukulembera nti olina okusoomoozebwa naddala ku kitundu twogera ku kitundu eky'e Nakaseke oba Greater Luweero katukitwalire awo ebyo ebiyinza okuba nga biremesezza Nakaseke okukulaakulana. Ekimu ku byo oyogedde abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo waliwo ebirala ebiremesa bye biriwo ebyo Munnayuganda by'osobola omulambululiramu. Kaakati ebintu bingi ebiremesezza Nakaseke akusha ne Greater Luweero tutwalira awamu naye ng'ekikulembera ze ntalo wakati w'abakulembeze. Oli n'ayagala abeere muganzi nnyo wa President Museveni. Nindakaawo ayinza okuba nga si wa NRM na NRM nga munnabyabufuzi mulala ng'ali oba wa opposition nabo mwebaliira anti kyegambye nti entalo. Kankuleka ekintu kimu, fe abalya Naka waliwo abasajja bano abaseenene b'ebuddu kye batusinga bwe baba balina kye baluubirira okufuna nga Buddu oba Masaka, kati kaŋŋamye Masaka City essaawa zino nga yabadde yina kyegoba owa NRM omusanga yegasse n'owa Nuupu beegasse n'abadipi nga bali omuntu ogwo. Kyekyo lwaki Northern Uganda eno etutambulako egenda mu maaso. Northern Uganda ebyenkulaakulana abakulembeze mu Northern Uganda ebyenkulaakulana tebabireeta mu byabufuzi. Ebyobufuzi byabufuzi n'enkulaakulana ebankulaakulana. Naye wano osanga oli kati nga gano amakubo ge twatandise okukola eriva wali e Luweero ogenda e Butalangu n'eriva okuddaabiriza eriva e Matugga ogenda e Kapeka nga liyita e Ssemuto osanga omukulembeze ye ng'ali negative akuba bukubi balwanira mu bulwanyizi baagala kukolerako mawulire. So abantu b'omu Northern Uganda n'aba Eastern gye nkolera abamu mu Eastern ne wano mu Buganda abamu naddala bannabuddu oluusi batunuulira nnyo ne beesonyiwa ebyobufuzi ne basooka batunuulira enkulaakulana. Ne wano kati twatandise okukola oluguudo, tulina enguudo 2 mu district. Oluguudo lwa Luweero Butalangu n'olwa Matugga Kapeeka. Naye kati abamu naate bawulira ku radio zaffe Simba, BTFM ng'ate owulira bakunga bavubuka kwekalakaasa mutawadde emirimu ku nguudo. Era nabadde njogera n'abavubuka ne mbagamba nti nno si bwe tutyo tusabe emirimu. Kampani esayininze contract. Kampani nindako kasoma baba wabbe emirimu g'oli munna Nakaseke abaana boyina b'owulidde abavuddeyo ne bagenda ku luguudo luli bakole bannaluweero abaana bafuba mu Luweero bagenda kubawa. Tulina abakampani be twayogedde nabo abakulu mu kampani batunyonnyola ne batugamba nti tulina gino emirimu ne gino tulina abantu baffe bali permanent naye tujja kugezaako tujja babula ennamba entuufu gye tujja okufunirayo ki ennamba entuufu ey'abakozi gye tujja okwetaagayo nga bali kaju naye bonga kampani yo nga yo eba n'abakozi abaayo beesasula mwezi ku mwezi. Ate n'omuntu agenda okukwata bacontract abo bagenda okukwata oluguudo naye nyini aba alina obusobozi obukola ekkubo ng'abaze nti gyali teri muntu n'atya. Kati nze kyendeeta nti enkulaakulana kati ng'ezo nga zize tuleme tuteeka mu politics. Kati okugeza oluguudo lw'e Butalangu Kiwoko Luweero Butalangu Kiwoko Luweero nga lugenda okukolebwa. Nsuubira Honorable Najjuma okuba ng'akwatagana kyekimu ne Nnyongole ng'akwatagana kyekimu ne Alani Mayanja ng'akwatagana kyekimu ne Honorable Kabuye Kyofatogabi oyo minisita bafube okulaba nga project etambula bulungi. Tuleme gisabotaaginga. Tulabe n'okulaba
ng'abavubuka abafa abamu baweebwaki emirimu kubanga oluguudo terugenda kukolebwa mwezi gumu lujja sukka omwaka nga balukola. Banaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited basangibwa kyali wajala na mugongo bayina ettaka okuva ku miliyoni 1 okudda waggulu ku buli luguudo lw'oyagala mu Uganda gwe obasongerako busongozi so nga ate era bakugamba nti ba property managers basobola okubeera nga bakusololeza ennyumba gwezimba amayumba go yita ba Century Property Real Estate sibajja zisolooza tebajja kuyisa bubi bapangisa tebajja kuwa ssente zo basobola oku intermediating abantu abo gwe ne bali abapangisa so beyuna abasajja abo basobola okuyamba so nga ate banafa aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management banono be bakafulumu skills era nga director walyo ye president wa skilling mu Africa bamuyita Kasibante Robert gendayo ne woba oyina ekizibu kikyagwe ne woba toyina ssente agaba ne bursaries mukubire essimu asobola okubeera nga akuyamba ko bagita Victoria School of Beauty gwe genda wenna teete omugambe nti ku Big Brother Uganda online TV je najjeeko akalango kano genda ajja kuwa bursaries so ebintu bisobola okubanga bitambulira ddala bulungi nnyo ate nga banafa ba Ham Connect bakutwala mu nsi gy'oyagala ne bakufunira visa passport na buli kimu era nga Boni Baristas bateekateekwa bakola bayina engeri gye bakuyambamu n'ofuna amagezi ku bukyayi bwe tufumba buno abaana bwe bakolera bwe banywa oba abantu bwe banywa obwo bwebbeeyi bwa bbeeyimu obwo Boni Baristas Carpet World Mamisonezi gyali ekatwe akugabira transport bw'oba ogenze n'ogula kapeti akuwa kadomati kabwerere mwe abakola obusaawe buno busambwamu omupiira ekiro mugende eyo asuubuza obunankane bwe yabuleese bu kapeti obwo mugende eyo ajja basuubuza webale nnyo weebalire ddala ndi ne Kasoma nga tumaliriza muganda wange nawulira nti nno ogenda kujja mu bintu by'obufuzi ogenda kwesimbawo mbadde njagala ensonga eyo gye tuba tumalirako ddala ddala okakase bannayuganda si kujja mu bintu by'obufuzi olwedde embirimu gamba okwesimbawo ogenda kwesimba olwedde oli mu byabufuzi ogenda kwesimbawo ogenda kuvuganya ku kifo ki ku mubaka akiikirira Nakaseke constituency Nakaseke South constituency mu parliament teri mu lutamaguzi yoyo ya lutamaguzi gyojjamu ate nja wangu ogenda kugira ku kadi ya NRM eno yennyini kubanga nze mmanyi abantu kye beetaaga nze sijja tojja kunsanga nnyo ku radio nga ndeekaana ku TV ne kasitona nkwatanga n'ombuulira kati nga bunsanze n'ombuuza ekitambula ne nkubuulira kati ky'olina okumanya abantu ba Nakaseke South luli babadde bawuddiisibwa ne kati baagudde mu bafere bamanyi abafere manyi bwe twogera wano ku bufere mu Uganda kiringa obubbi abasinga balowooza ababbi balimu NRM mukka mulina ababbi mu DP ne mu NUP awo mulina ababbi baamu awo olina ajja abasajja biki najja ati mwe mubateekamu nga bwe tubiwulira bwe bagamba nti FDC nayo mwera mwe mugikola ki ffe tulina strategies ezaffe ng'NRM strategies ezo ng'ekigendererwa kyaffe kukuuma kibiina nga kyamaanyi nga kyekyasinze mu Uganda n'okukomawo mu buyinza obw'omu bakulembeze 2026 kati ze strategies zetuzimba so mu kusalawo ennyo okujja mu constituency eya Nakaseke South ng'omubaka wa parliament 2026 lwaki tuwaze ku kya district noga nti njagala kujja chairman LC5 lwaki oyagala nze nina okwetegeera wenjagala nzire kino ekya South kyekyo kyoyagala wenjagala nzire nina qualification zonna electoral commission zeetaaga okuvuganya ate n'ekira ndi tested kiki kyotegeeza saabuka bubuusa eri nti oba nvudde eri n'enzira nenesimbawo mbadde mu byabukulembeze era mmanyi ebizibu bya Nakaseke abaliwo baabuukayo ndi wa muno nze taata wange si wakunoonya nze taata wange Ssebwasi Kibengo hino oli mutuzi wa Nakaseke mwana wa muno nawe oli mwana wa muno kye kusindiikiriza yo atakoze byogenda okukola ayina byakoze ayina ne byatakoze bye twagala gwe kyowulira n'ogamba naye kino kibulamu mu Nakaseke muno ekisooka ndi wa kibiina ki oli wa NRM oli waki wa DP kati ffe ng'NRM mu Uganda yonna
buli constituency actually buli kibiina kiringa bwandi mumubuuziza ye nti lwaki tolekeramu oba ow'NRM n'akola awa kibiina kye nze nange ndi w'NRM so kati ekisooka twawula ebibiina kyekyo kigambye ngenda kuyitira mu primaries ekyokubiri strategies za njawulo nze okuva lwe nafuuka RDC ne ngamba kati network wano okunyiga amapeesa wali eri bwenkolagana mu finance nenkolagana ne Dr. Sengonzi nenkwatagana ne Kangame Najjuma oba nenkwatagana ne waliwo amalomula gwe nayagadde waliwo akasajja kemali ngenda okwogerako nesikagala kantama naye nembaako nga manyi nti network benkolagana nabo basobola okukyusa abantu b'Nakaseke kyenjagala Semupyajja n'ovuma abakulembeze bero si wano bonna n'ovuma abasente bero sithiri gweoyita nga Katonda toyina mukulembeze gweokolagana naye obwo si bwe obukulembeze bwe tuzimba irrespective of a political party amwe bali ojja bawulira ate mbawe emikisa ku radio ne bavuma kyekyo lwaki nabagambye politics wa Uganda ali diluted asinga ovuma ng'oyo mulonda asinga okuleekaana nti yakoze nnyo okuleekaana leekaana naye nga kyoleekaana ogatta abantu si kusinziira ku radio nti bannange bweyokengerayo nga mubbi wa ttaka muteme okagasizza ku kinti mubbi wa ttaka nina abavubuka bange baakubira omubaka omw'essimu nti tuli wano waliwo betusuubira okuba nga bakuba empenda mu bukyamu biki yabagamba bubakuba emiggo omubaka ne babatwala ne babasiba yabagamba bakuba emiggo mujja kunkubira essimu ne batwala ne babasiba bwe babasiba bamukubira essimu n'abagamba munveeko nze ndi ku radio nkola byange nze si bwe bukulembeze batwetaaga twetaaga gatta bantu twetaaga gatta bantu omukulembeze omulimu gw'omukulembeze ogusooka kugatta bantu bino byegambye nti ndi w'NRM naye wennyini oli wanupu ekyo tekitwawula nnyo naye strategies tosobola kubanga oli musajja mukulu otegeera bulungi ddala baakuzaala n'okeera ku makya n'ogenda kati nga ku radio simba n'ogamba waliwo omusajja kasoma josha zaake nawulidde ayagala kukuba motoka zange nawulidde ebisemendo tyalina na mmotoka ayagala kukuba motoka zange ayagala kunzita nkutta nga simanyi nawe ozaalibwa nkuttire ki azaalibwa Nakaseke ewa taata we yandi nze taata wange ye Ssekibengo Ssebbowa Henry yali akola mu ddwaliro Nakaseke yafa mu 2000 twamuziika wali wansi Buggala ne mubuuze taata we yani muttira ki ye nga muttira ki nga nfa ki yebegambe mufa kinensi that is searching sympathy okunoonya sympathy mwatandika mutya ate okubeera nga mutuukaawo ebyo bibaddewo ebyenjogerako bya 2018 genda obuze Evans Walusimbi yali akubiza program omukulu n'abyogera ku radio era nali ngenda mutwala mu kkooti ne babinaazayo ku YouTube buuza Evans Walusimbi taata Nabbooni wanze tebandiirako mmere nze lwaki kugambye nwana olutalo lwange era entalo esinga nziggusa gweyogera ebyo byolina okwogera saba akalulu kooba ovuganya naye tolumba nnyo bantu balala Nakaseke South munywanyi wo yali wa NRM omwami wa Honorable Rose Namayanja mwami Nsereko era yavuganyaako ku kadi ya NRM bwe yajja tumujjukira bulungi mu 2021 nti yaliwo era ye yayita mu kasenge jjaako olwaleero bw'ovaayo n'ogamba ojja mu Nakaseke South ate nga naye yajja tagenda komawo ate nga tulaba bulungi nti mentawo oba omuntu nze si menta wange Honorable Namayanja gwe ngendako nti tulaba bulungi nti Honorable Namayanja ye muntu wamusanzeko nagamba nti akomawo sinamubuuza anti mbuuza nti katagenda kudda ye ate nze simanyi sinza amutegeera yetegeerera ng'omuntu nze ekyokwesimbawo nange ndakipulaninga ng'omuntu nga ggwe nga nze so ogenda genda muka nebuuza ku bantu balinga bameka basatu nembabuuza ABC nembagamba ngenda kuvuganya nakati mwami Nsereko mukwano gwange era akimanyi politics bwe mba nzize nga kasoma Joshua zaako okwesimbawo
Neesimbye mu kifo sesimbye ku muntu. Era naye waddembe okujja ne yeesimbawo. Waddembe, ayina eddembe. Naye mugendagenda mu kamyufu si kyekyo? Nze ngenda mu kamyufu. Nkugambye wano mu Uganda wano. Bw'ojjako President Museveni. Nze nzirako okwagala NRM. Abalala abamu agenda otuuka okwambala, nze nyambadde essaati zino ez'NRM kati nazifuula oba kiki. Naye omulala agenda ozambala nga alina we yasaniza obukadde abiri. Alina we yabbi ez'abakunzi baffe. Be bababbi be nnwana nabo. Abamu. Era ekyo actually waliwo lumu twali tukubaganya ebirowoozo ne Honorable Rose Namanya Nsereko. Ne mugamba nakaseko ono ne muwa amannya galinga 10 ne mugamba chain eyo babbi. Zaako kakasa. Bwe twasikeza abakunzi baffe ewajje no salo obukadde 5-8 ne bazeegabanya. Bano abaana baffe bambi abaana baffe abaavu abazibu betutambuza betutimbisa ebipande ne babalyako sente. Kati nze benjagala otereza Munakaseke benjagala otereza awo wenyini nyini Mr. RDC bwe tuba tugenze nga tukyali Munakaseke muno amalwaliro naddala eddwaliro ly'ewaffe lirabika bubi era n'eddagala lirimu ku bakaaba nti Munakaseke temuli ki temuli ddagala. At the same time n'owulira nti ate abasawo be babba ki amalagala. Tewali bukulembeze oba administration etwala ddwaliro ly'e Nakaseke nga ggwe omukulembeze ali mu NRM. Ate olyose n'ombuuza ku ekyo kati wenjagala nkulagire nti bwe twogera ku bubbi oba enguzi ng'obwongo bwe tebukutwala ku NRM tunuulira bannayuganda bonna ng'abantu. Nakaseke Hospital erina administration. Yes. Nakaseke Hospital erina board ekulira eddwaliro. Era we njogerera bammembazi ba board abamu baakakiddwa okustepinga down. Ministry of Health oluvannyuma lw'okukizuula nti baakumpanya miliyoni 10,000 naye nga bammemba ba board abo si NRM si baffe. Nga bagwawa mu byobufuzi si baffe ba opposition. Abamu tebategeerekeka naye nga waliwo gwenkakasa gwaliwo benekakasa aba nga ba opposition nga bali ku board naye nga babba ssente obusente obukozesa biki eziva ku district eziva ne bazira ne ziggwawo. Kati waliwo omukwano gwange omulala gwe nabadde njogera naye ngamba naye zaake tusaba otwogerereyo wane eno batusindikira amafuta eg'eddwaliro naye abakola ku district be bagavuga. Nze byenjagala okutereeza ntegedde eddwaliro ly'e Nakaseke General Hospital togamba nti teri ddagala wabula tulina kugamba nti eririyo terimala bantu bakola ki baliyo naye nga eddagala eddwaliro ly'e Nakaseke kati n'abantu bava e Kampala ne bava e Wakiso ne bava e Nakaseke bonna ne bajja e Nakaseke. Kyankwanzi Masindwa bonna ne bajja wa Nakaseke nga bayise ku malwaliro ago gonna yabajja. Simanyi bali otuseko mu private wing e Nakaseke natuukayoko oli ayinza okukulimba n'agamba ninsambye mu private y'e Nakaseke bajjayo tobagobe tobakole kiraba bakolako. Naye kye tulina okukola kimu kufuba kulaba. Nawandikirako Dr. Diana Atwine kubanga ayina akakwata engoma wano ne muwandikako ne mugamba Dr. Diana Atwine tusaba twongeze ku budget ya Nakaseke Hospital kubanga abantu bajja baki bangi. Jukira amalwaliro ago balifuula kati ligenda fuuka from a general hospital ligenda fuuka referral hospital. Ofuna bulungi naye yo ministry bemanyi nti kaŋŋambe lijja kuŋŋanya Nakaseke Luweero oba ne Nakasongola naye togenda okwekanga liri mu district 7. Ofuna bulungi kye tukola okwadvocatinga kwegatta kulaba nga tukozesa Dr. Diana Atwine twongere ku ddagala National Medical Stores ye supplying e Nakaseke mu ddwaliro kye tulina okukola. So eddagala n'okukwata ababbi egambye enkyatoba n'ababbi n'okukwata ababbi nga bano bwe bagambye abali ku boodi y'e Nakaseke abakozesezza oba miliyoni 13,000 ng'omanyi kati miliyoni 13,000 ezo ze babba e Nakaseke ku ddwaliro eddagala lye zigula okulaba nga tubanyiga bazizze. Nze saagala gamba nti ogobye omuntu agenze ne ssente zireete nga bwe twakoze abamu ab'amabaati mugaleete gatunule Kalamoja
kanabo kubanigoba kumutunza kiche akitunde sente abama bati tumalize kati ninyo naye abama bati ate omukuru yagambye bamayita batyono ya DPP yagambye ibintu bakoleki DPP njafuna obudde ompe interview number kuchama baye kubanga natunulya TV weti nengambo wona ali kuki President wa Uganda alagidde mukwata abantu batandiso bakwata tebannatuuka na wakati abekota tebannatuuka na wakati bakyaliyo ate gwo gamba mbusima ndusima ate emisango ng'olaba waliwo byesagala kwogera ku mukozi munango wa government ate mu protocol aba munene naye ate nze nja kwebuuzaamu engeri gye tuyinza kubanga nze olutalo lutuki twagala amabata gaddekala mujja bonna bagazzeeyo sibula abatulaba bakasoma anja kukweyongeza emisango DPP emisango egyo gina okugibwa ku babbi b'amabaati singa kyegambye oluusi mbamu n'okugamba katutekemu let us apply some kind of humanity obuntu katutekemu ak'obuntu nti bonna amabaati bagasesemye gagenze kalamoja gakoze kigaali gayina okukola then awo emisango tukole ki okitegeera tumanya tulina olutalo lwetulwana naye kati nze abadde alwana from day one namanya nti babbi amabaati n'ennwana nzaala disi yasooka ovaayo okulwana ne bantiisatiisa n'okunzita naye nze ebyo nabimanyiira okutiisatiisa nabimanyiira gweweza sina muti gwange gweweza sina muti gwange ndi mukaga Yes, oli wachachi totubusawo nze nasooka ovaayo oli mukubiriza nasooka ovaayo n'ennwanyisa ababbi b'amabaati kati essaawa zino bw'ngamba nti nno ate emisango siwe bagibaggyeko banga atambala mu magezi sibula batulaba Joshua obudde butugenzeeko abantu b'Nakaseke abandaba naddala abantu ba Nakaseke South mbalamusizzaako muganda wange mwebaza big brother wano tumuyita Kalyesobola Benjamin olw'okuba nga ampadde akadde n'amanya nti wakawe najja ne tuwayaamu era nsubira tujja sigala ssebo nga tukwatagana kubanga ebyo situuse na 1% situuse wadde kimu ku kya 10 ngeri gy'oŋŋambye ababbi benjagala okwabya wano nina ababbi benjagala okwabya mu kamera olaba nabaabyanga siina kindi ne kati ndi RDC nina benjagala ababbi benjagala okwabya gwe yenna ali eyo ng'oli mutuuze w'e Nakaseke nkusaba nkubuulire ki naddala mu NRM ng'oyagala ababbi ababba ssente zammwe bateeke bwenti mu bitangaala gamba b'e Nakaseke bonna n'abaguleeta Luweero nze kasooba bubbi kubanga bagoberere bababbi b'e Nakaseke n'ensanga ow'eruweero ne mugamba yingi so bagoberere TV eno genda Baasa wonna naddala ntandikira kubanga NRM ngenda tandikira mu primaries ng'oyagala okusooka okulaba ku gabbi listi yago nti ono mwe NRM yabba bweziti ono abbye bweziti ono yabba zino ono yabba zino gwe teweeraliikirira weekwatizaake ojja kuwulira tweyanzenge webale nnyo webale ddala subscribinga likinga sharinga genda mu comment section teweerabira tovaako nga tokomentinze ku musajja ono teekayo obubaka musirikire message oyagala gwe mugambe ky'oyagala ajja kukiddamu omusajja ateetiiririra akuume atakumira mpeera ku mugongo gwe Ssaabasajja Kabaka awangaale